Mukulu oyo gwe bayita Peterson Mutebi abayinza okuba tebamujjukirako bulungi nnyo ebiseera ebyo byesobola okuba ate nga bitambula zezimu kweza ennyimba zisobola okuba ate nga ayimba waliwo obuyimba bungi bwasobodde okuba ate nga yaleka bayita abaana ba Tames waliwo ke bayita akawungeezi waliwo akayimba kekuba aka Idi Amin Dada waliwo obuyimba bungi nnyo anifa jangu waliwo ke bayita Fiina ayaya Solome bungi nnyo obuyimba bwesobola okuba ate nga ayimba bw'oba ogambye nti ku bayimbi abasobola okuba ate nga babeerawo ebiseera n'ebiseera ye mukulu gwe bayita Peterson Mutebi wadde nga twasobola okuba ate nga tufuna omukisa okumulabako naye nga abatunyumiza ensonga zino nga zonna we zasobola okuba nga zitambula bategeeza nti omukulu ono gwe bayita Peterson Mutebi y'omu ku basajja abaali ab'amaanyi obudde obwo ebiseera bye basobola okuba ate nga akikubira yayina ekibiina kye bayita the Tames Band abakijjukira myaka gya 7 myaka gya 8 ennyimba ke bayita Solo Emendoza osobodde okuba ate nga okawulirako waliwo oluyimba lwekubira Idi Amin Dada waliwo oluyimba lwe bayita Jennifer oliwa Jennifer waliwo Andi Obongo waliwo abawala bimuli muveeko ennyimba nyingi zesobola okuba ate nga ayimba omukulu gwe bayita Peterson Mutebi gwejagala okuba ate nga nkutegeezako omukulu no Peterson Mutebi bw'oba omwogeddeko n'abamunyumyako abasobola okuba tebamulabako omusajja yali musajja nnyo ng'ali simaati era ng'engoye zasinga okuba ate ng'ayambala nnyo ekyo kiba ng'ayambala esuuti ye nga ya white bw'aba tayambadde ya white awo n'ayambala ya bbulu ng'ateekako engatto ziri zebayita bongo ne bagiyita beero buto mu budde obwo awo ne bagira n'emboozi n'enjoga gye bagamba nti amata agatafa era Mutebi Peterson Mutebi awo bwe basobola okuba ate nga mugira olw'embeera gye yasobola okuba ate nga yisaamu mu nnyambala ye yali musajja anyirire nnyo era ng'ayambala nnyo ng'ali simaati omukulu oyo wewava n'enjoga gye bagamba amata agatafa obudde obwo nga bagawonoozaako ku kika ky'amata gye bagayita UHT bwe gatambulanga ebiseera ebyo abajjukira ebiseera ebyo bwe batunyumiza emboozi zino era nga kigwa nti omukulu ono ne bandi zonna okuba ate nga zitambula akadde kano bayinza okuba ate nga bagamba nti bakopa ku mukulu ono gwe bayita Peterson Mutebi era nga kigamba nti wano mu Uganda y'omu yasobola okuba ate nga alikodinga tuliyita jinja mu music tuliyita bagiyita LP oba gye bayita long playing eyo nno liba jinja nti yasobola okuba ate nga asookera ddala ku bayimbi ab'enjawulo kigambibwa mbu Peterson Mutebi ono yasobola okuba ate nga asookera ddala awo nno yasobola okuba ate nga ateeka albamu ye ennyimba nga 8 bwe balita akayimba nga kwe bayita bamuleete ekiwala waliwo ekikulu waliwo oluyimba lwe bayita empisa waliwo olwa Jennifer ezo zonna ze zasookera ku albamu ye eyo eyaliko ennyimba nga 8 ezasobola okuba ate nga zitambula era nga kigamba nti omukulu Peterson Mutebi okutandikawo okuyimba kuviira ddala mu buto ng'endo ng'ajagala n'okuba ate nga n'ebivuga abyagalira ddala omukulu ono okusoma kwe yasomera ku ssomero bayita bombo Sudaani bayita bombo Sudaani SS lyasaidiza ebbombo eyo yasobola okuba ate nga atandikirawo weyatandikira ekirowoozo kye kwe kutandika ekibiina kye yatandikiramu kye bayita the Blue Legions abasobola okuba ate nga bayimba mpolampola naye nga byali byakusomera awo era nga bali bavuganya ne baana balenzi waliwo ekibiina kye bayita the Squares nabo baali mu ssomero lyennyini ye nga atandika mpolampola olw'embeera nti basobola okuba tebatambuza ekintu kyabwe ne basoma n'okusoma ne basoma awo no baafuna obutakkaanya mu kibiina kye bayita the Blues Regions nasobola okuba ate nga ekibiina kino akisuulawo era nga January nga 1972 abategeeza ensonga zino omukulu no kwe kutandika ekibiina kye bayita the Tames Band Tames Band yawe yagitandikira yasobola okuba ate nga kwatagana abasajja nga 5 abasobola okuba tebamuyambako nga mulimu abayimbi era yasobola okuba ate nga afulumiza albamu yasookera ddala gye bayita Rose Sembera awo no bannaffe abayita Associated Sound basobola okuba tebamuyambako okuproducing oluyimba luno lwasookera ddala era nga kigamba nti oluyimba luno lwasobola okuba ate nga zatambula ddala ku Radio Uganda mu mabaala agasinga era nga n'emikolo egisinga omukulu gwe bayita Peterson Mutebi nga tomuleese akayimba ako bamuleete nga embaga enanyuma ebiseera byeyo abatunyumiza abaaliwe batugamba nti ensonga zonna omukulu Peterson Mutebi ye yali alina kahiiti obudde obwo ng'afulumiza akayimba akasooka kasobola okuba tekatambula ddala era we yafulumiza oluyimba olwokubiri waliwo akayimba kabayita omukwano gwewala kasobola okuba te era katambulira ddala awo no bannaffe aba Tames Band nga teboogerwako wadde n'akamu amaka gaabwe nno amakulu gaali saidzawo bayitawo Makerere Kavula ku Bombo Road we basobola okuba tebatambuliza ekintu kyabwe mpolampola era nga abasajja basobola okuba te nga atambula nabo waliwo omukulu gwe bayita Frank Ambalire yawandiika akayimba kabayita bamuleete
waliwo n'akalala ke bayita ndikwambala ng'ekkooti, waliwo omukulu gwe bayita Peter Kabale yakuba akayimba ke bayita Anita yakakompozinga omukulu oyo, waliwo omukulu gwe bayita George Mukasa, bonna bali mu Tames Band yakuba akayimba Fiina ne Hanifa yasobola okubatenga akayiiya, waliwo gwe bayita Ronald Lingo yakuba akayimba ke bayita Tobatabula yemu ku yasobola okubatenga, waliwo omukulu gwe bayita Tom Babi, waliwo gwe bayita Sylvia Bernard Gonza basobola okuba tebayiiya akayimba ke bayita Enensi Madala n'endala nnyingi nnyo, waliwo omusajja gwe bayita balaba omukulu gwe bayita Wire Mubiru, bonna basobola okuba tebakitambulizaamu. Mu badansa abalimu abazinyi obudde obwo waliwo omukyala gwe bayita Nansoboga Edisa, waliwo gwe bayitanga Bayiga Nola, waliwo gwe bayitanga George Kyambadde n'omukulu gwe bayita Lubega, be basobola okuba nga babeera obudde obwo nga bali mu kibiina kye bayita the Tames Band. Bannaffe aba Tames Band basobola okuba tebatalaga bingi nnyo ebifo ebyenjawulo, era nga gye basigira okuba nga bakubira bayita ku Norman Cinema, abajjukira ku Norman Cinema eri Wamala yasobola okuba nga ayimbira akayimba akafaako. Norman Cinema akadde kano ndoze wali kye bayita Watoto abagenzeeko mu kibuga Kampala Road gye bayitanga Norman Cinema. Ba Tames Band baali bakwata awo ne bakuba entebe, waliwo entebe gye bayita ku ntebe holo, waliwo Jinja holo bakubanga ne baŋŋamba nti ne Masaka eno gye bayita ku Cinema holo yonna, waliwo ne holo yali ey'abajaasi gye bakubanga obudde obwo. Bannaffe bana ba Tames Band benkutegezaako basobola okuba tebakuba ebivulu bingi nnyo, bakubako saidi z'e Rwanda, bakubako mu Kenya eyo amawanga mangi nnyo, olw'embeera nti omukulu gwe bayita Peterson Mutebi yali ayogera ennimi ez'enjawulo omuli Olunyarwanda, Oluswayiri, era ennyimba nnyingi zasobola okuba nga akyusakyusa mu Luganda n'azizza mu nnimi eyo ne basobola okuba nga bakikubira ddala. Omukulu oyo gwe bayita Peterson Mutebi, era omukulu Peterson Mutebi ono okutambula kwe yali atambuza mpolampola ng'alinawo akamotoka bakayita Austin Mini kalinga ka kikere, kamotoka kaali ka white ke yali atambulyamu omukulu oyo gwe bayita Peterson Mutebi, era nga ku stage nga bannaffe aba Tames Band bazze okuyimba ye yasembangayo ku kiggala, awo n'abantu nga bamuyiira ssente olw'embeera nti yakikubanga paka ku makya. Omukulu oyo gwe bayita Peterson Mutebi gwe njagadde okuba nga nkutegeezaako. Ekyennaku yafa mwezi gwali gwa kutaano nga 11/1992, era bwe yafiira yasobola okuba nga aleka abaana nga 6 okuli omukulu gwe bayita, waliwo omukyala gwe bayita Dana Mutebi akola ku National Theatre we yali gwakolera. Omukulu waliwo gwe bayita Cliff Mutebi yaliko mu kibiina kye bayita Jekaki Band ne Africa Band, waliwo omukulu gwe bayita Wycliffe Kawule, waliwo gwe bayita Martin Mutebi oyo no DJ era nga n'endongo agirimu, waliwo gwe bayita Jeffat Musoke oyo no mwali mpolampola, waliwo gwe bayita Anita Ndagire, bonna basobola okuba nga mwe bali mpolampola. Y'omukulu oyo gwe bayita Peterson Mutebi yasobola okuba nga afulumya album 8, yaleka mutabani we gwe bayita Cliff Mutebi ng'alina emyaka 16, newe yafiira yasobola okuba yali amuyigiriza ebivuga. Y'omukulu oyo gwe bayita Peterson Mutebi. Aya basi, era omukulu ono yasobola okuba yayagala nnyo omukulu gwe bayita Idi Amin Dada, gwe kutegeezako Peterson Mutebi yayagala nnyo omukulu gwe bayita Idi Amin Dada. Abajjukira ebiseera ebyo Idi Amin Dada yayagala nnyo abayimbi ab'enjawulo, era bangi bamukubira ennyimba nga bamusuusuuta. Abajjukira omukulu gwe bayita Sega Mwenge yakuba akayimba ke bayita Bamugamba nga tawulira, baali bagamba Obotaawo. Mu 1974 omukulu ono gwe bayita Peterson Mutebi yafulumya akayimba ke bayita bakayita, waliwo akayimba bakayita Alukeeseza. Omukulu Peterson Mutebi yafulumya nga yeebaza Amini okuba nga atwala nakyemalira Obote obudde obwo, era akayimba kalimu ebigambo kagamba Amini Dada ne Ame, Katonda akuwe kyoyagala, omusajja Obote omutuwonyeza. Bingi nnyo ebyali mu kayimba ako akasobola okuba katambula. Abajjukira ebiseera ebyo Idi Amin Dada yagala nnyo ebibiina ebyenjawulo ebya bandi, olaba yasobola okuba nga ateekawo ne bandi ez'enjawulo nga bandi bayita Eco Jazz Band, waliwo gye bayita Malire Ame Jazz bandi yabeeranga awo saidi z'okulubiri, waliwo gye bayita Simba Airborne Jazz Band, waliwo ne gye bayita Suicide Revolution Jazz Band yalinga mu kibuga Masaka. Emboozi eno tebankade. Aya basi, be bannaffe aba Tames Band obawulira bana